kiba kitegeeza nannyini kyalo yakutegeeza kakati nze sina lutalo lwenwana na muto wange Kyagulanyi tulwanira ki ekitaliiwo nze namubalaga ali mumanyi nedda nze nambaletera wano oyinza okwagala nedda siina lutalo lwenwana naye olwalero 19 January 25 tujjako wano mu January 26 mugambe nti Mpuuga watubuulira ekituufu twakola ki twawulira ekisooka mbagamba ekintu kimu nalowoozezza nti tujja kwogera ku mufu tetujja genda nyumba ya bufuzi naye ffenna abali wano nga bemutulabe we batumenye bakansalas abali ku ggombolola y'Ekisekka omuli ne mutabani waffe Nkuke azaalibwa wano akiika ku ggombolola y'Ekisekka omuli ne Meeya Mbaaga Meeya wa Kinoni Town Council omuli n'abakulembeze b'ekibuga Masaka omuli ne Meeya wa Nnyendo Mukungwe omuli ne bammeeya bonna nange Road Councilor mu kibuga Kampala omusajja bwe bayise kuzo bannamirembe Kyagulanyi ye yatuwa kaadi ezatuwambuza omuntu omu yekka gwendabye wano ataafuna kaadi ya NUP ye kansala Bwankya yawangulira ku Democratic Party naye ffenna abasigadde wano abakiika ggombolola y'Ekisekka Meeya wa Kinoni Meeya wa Nnyendo Mukungwe ababaka ba palamenti abali wano bakansala b'ekibuga Masaka Kyagulanyi yakuwa yagala tubeere bagunjufu omuntu bw'akuwa osiima sirina lutalo na mukulembeze yenna naye nze ndi wa National Unity Platform njagala kubasaba Kyagulanyi amaanyi ge mwamuwa mwenna abantu b'Ekalegero abantu b'eggombolola y'Ekisekka kuba yagiwangula ne Lwenge eno gye tulimu amaanyi ge mwamuwa ate ge yakwatako naffe n'atuwa ne tuwangula sembera okubasaba ekintu kimu ng'agenda okubeera mu maka palamenti owammwe ekigambo kye bayita kubeera pulezidenti si kya bulijjo kyenva mulaba buli muntu asobola okuba pulezidenti enkonyogo nga bwakola ki nga bwayagala naye omukisa gujja lumu wano mu Buganda tukaayana tukyayina omukisa omulundi omulala gutya gumu mukwate enkyabe batandika okuwandiika mwewandiise ffenna tusimbe mu kisinde tukwate Kyagulanyi afuke pulezidenti bw'anaafuka pulezidenti kambabuulire bw'anaafuka pulezidenti era ajja kutulaba abasobola ajja kubalaba nga bwe yalaba n'ampa kaadi n'enkulembera ekibuga Kampala nga Road Councilor Kyagulanyi oyo nga bwe yalaba omukadde ow'ekitiibwa Mpuuga gwempa ekitiibwa ennyo n'amu obwalido of opposition era bw'anaabeera pulezidenti ajja kutwongera n'ebisinga awo Mukama Katonda abeerera naye sometimes omusajja ono ankwasa ennaku bambi Mpuuga onkwasa ennaku oliko spirit of rejection oliko omwoyo gw'okuboolebwa n'okugaanibwa Mpuuga ebigambo ebimu byoyogera obijjawa ani akutuma ani akukaka abantu amubeera bagezi nnyo nga temunnayogera bwe muwogera abantu ne babalaba emitwe Mpuuga yagenze eri n'agamba mwabe Masaka nze yabaleetera Bobi Wine wano bannakyalo baatawuse Mpuuga teri muntu kigo okwata Bobi Wine n'omulaga bali bamweraga yabeeraga toweewa kameeza kawanvu Mpuuga nno weetereeze bulaza naye we bigenda awo mu maaso ayeka ogendako mu psychiatric hospital Honorable Mpuuga buno obubaka bubwo jangwa Dubai ngenda kusomeseza kofi kubwerere wallahi
espresso V60 Chemex ngenda bikusomesa kubwerere naguze ne bulenda ngenda kuyigiriza milk shake kuba Mpuuga kati ofuuse public nuisance otandise kwogera biru byosanga byoyogera kati tokyaliko kontrolo noyimirira mu bantu n'ogamba muze yaleeta Bobi Wine Mpuuga Bobi Wine yali famous ngolayika tonnesimbawo na kuba chairman ku kyalo Masaka ng'ennyimba za Bobi Wine baziwuliriza Bobi Wine eyakulira Kanoni gweyagala ogamba mbu gwate gunze noyimirira mu bantu n'ogamba mbu sinze yabaleetera Bobi Wine wano wamma si kyekyo bannango bagambye omwana ani bigwalumawo amutuwe tumukuba Mpuuga bajja kukuba amazzi mu nnyimbe z'abantu Mpuuga omanyi kati mwe ba Mpuuga mubeereyo ne mugenda ne mulimbalima Museveni nti kati ono Bobi ffe abamusobola ye ffe abamusobola tojja kasobola kala kasajja kalala Honorable Mathias Mpuuga omubaka wa Nyendo Mukungwe Municipality Masaka City ono nga yakwatibwa lubona ngabbye obukadde 500 era abakulembeze b'NUP bamugamba abuzzeeyo n'agaana yabaanukwana kubavuma agobeddwa ku kyalo gye bamuzaala wabadde wafuddeyo omuntu n'agenda okuziika bamugobye kubanga muyinza okugamba nti fe abamugoba bulumbe lw'omugenzi Honorable Sseginya tife baali ababi bamugobye abantu bamuŋodde kwogera ku Kyagulanyi video yiyo kiba kitegeeza nannyini kyalo yakutegeeza tulwanira ki ekitaliiwo nze namubalaga aye mumanyi nedda tenambaleterawo nedda oyinza okwagala navaayo nembagamba nga tonnaba kuvuma President Robert Kyagulanyi Ssentamu sooka onoonyereze ku banene mu gavumenti nga bafuna n'emisaala bameka abaali batunudde mu kamera ne bamuvuma kati awo nawe olyoka osinziira kubanga bajja kukyawa bakoddomiwo bannazaalabo bawalabo bamaamabo famire eyo nejja kukyawa olw'okuvuma President Robert Kyagulanyi Ssentamu nze nsobola kuba ne mukoddomi wange ne mulaba ano ng'akoze video ng'avuma President Robert Kyagulanyi Ssentamu nezaamu mukubira essimu bajja kukyawa kati gwe gwani amuvuma nga n'abakungu mu gavumenti tewali asobola kukola statement ng'emuvuma Mama Jambo. Mama Jambo. Ma Trump, tunulira. Toka basika buli kimu kiwiri webadde Mr. President ate yagambye byakoledde beze yanfunidde roodi ziri ezaalagibwa era n'emmotoka era n'emmotoka gye babadde banvugira mutemanye eyo ebyo biwero kugambye emmotoka gye banvugiramu bakungu yapwezo zino za Uganda tumulungi bino si byangu mu byosaba Mukama abikola ki abikola Mukama teerabira banaku teerabira battu be nawe bakuwa ebimuli
Tata Trump kibalume ne mama Trump nangu wange mwina. Tata Trump likayo naye eyo banange mwebale kusabira mwebale kusabira banga libadde lyusya twatambudde bulungi twabadde buzibu bonna twanyumiddwa buli kimu twanyumiddwa Ne Uganda dokyalujjukira. Oluganda ya century for loving for Dubai. Dubai is good. Dubai is Bana Uganda to Dubai is good. The black person is good. Banaika tubasibule mama Trump. Tata Trump tunadamu banaika tubalike. Kale. Amina. Edi kama mungu watwayo. Tunalukira mama Trump. Birozi byangu mu byotaba Mukama abikola ki? Abikola Mukama teerabira banaku teerabira baddu be. Nawe bakuwa ebimuli. Tata Trump kibalume ne mama Trump nangu wange mwina. Tata Trump likayo naye Eyo banange mwebale kusabira banga libadde lyusya twatambudde bulungi twabadde buzibu bonna twanyumiddwa buli kimu twanyumiddwa Ne Uganda dokyalujjukira. Oluganda ya century for loving for Dubai. Dubai is good. Dubai is Bana Uganda to Dubai is good. The black person is good. Banaika tubasibule mama Trump. Tata Trump tunadamu banaika tubalike. Kale. Amina. Edi kama mungu watwayo. Tunalukira mama Trump. Tata Trump kibalume ne mama Trump nangu wange mwina. Tata Trump likayo naye Banange mwebale kusabira twatambudde bulungi twabadde buzibu bonna twanyumiddwa buli kimu twanyumiddwa. Ne Uganda dokyalujjukira. Oluganda ya century Mr. President for loving for Dubai. Dubai is good. Dubai is Bana Uganda to Dubai is good. Abazungu engudo the black crossing is good. Banaika tubasibule mama Trump. Tata Trump tunadamu banaika tubalike. Kale. Amina. Yanfunidde roodi ziri ezaalagibwa era n'emmotoka era n'emmotoka gye babadde bamvugira mutemanye ebyo biwero kugambye emmotoka gye bamvugiramu bakungu ezo zino za Uganda tumulusi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda nebaza abakulembeze ba UAE chapter ne ba members ba NUP mwenna mu UAE olw'enteekateeka ennungi ze mwakoze okukyaza omukulembeze waffe mu UAE. Ekyo kikulu nnyo era tukyebaliza Katonda. Nze nno ndi musanyufu nnyo bya nsusso era ng'ebinsanyusiza biyitirivu obungi mu kujja kw'omukulembeze waffe wano, naye olwaliro ngenda kwogera ku nsonga emu yokka. Abooluganda tumaze ebbanga ddene nga tufuna obutakkaanya wakati waffe nga comrades ne twesanga nga twerumbye oba nga tuyombaganye. Ekintu omukulembeze kyavudde n'akyogerako era n'akivumirira nti kikyamu nnyo, n'atusaba tukikomye bunnambiro kuba buli lwe tukikola tubanga abamufumita ebisomo ki ku mutima, bw'atyo bwe yagambye. Oba kitegeera naye nga embeera ezo zibadde ziva luddawa? Embeera ezo zibadde ziva ku nsonga y'entegeera zaffe okuba nti za njawulo ku nsonga ezimu, kubanga teriiyo comrade yali ayombye na comrade munne ng'ekibayombya tugeze nti nze ndi mu kuyomba ne Umar Keizi ng'ekituyomba ne Umar Keizi kubanga namuwola ssente zange nandyaza amaanya, kitegeeza nti olutalo lubeera wakati wange ne Umar Keizi. Nti oba ekinyombya ne Uptop Boss nti kubanga Uptop Boss yanziba namutika ebintu byange mu kagoye nanziba, kitegeeza olutalo luba wakati wange nani na Uptop Boss. Naye ojja kusanga entalo zetubeeramu
ezituleta obutakkaanya n'okuyombagana mwana wattu afutenga teziri ku interest zaffe kiva ku ntegeera yaffe kwawukana ku nsonga tinenvaayo nenjogera ensonga nze nga bwe njiraba mu ntegeera yange oli n'atategeera byenjogedde okusira ku ntegeera ye n'asalawo obutategeera byenjogedde ate agufuula omusango anvunaane ayombe nange kuba nayogedde ye byataakoze eki byataategedde bulungi okusira ku ntegeera ye mu kifo kya ye naye lwe yalikoze vidiyo eyiye naye n'ayogera byategeera era naye okusiza kuki ku ntegeera ye dani okumala obudde nga tuyombagana n'oli yayogedde kyotakoze eki kyotaategedde mu ekyo ki ebimu ku byadde bisinga otukayanya kwe kuba nti wabaddengawo bakomulediz abamu abavaayo ne baholdinga abakulembeze baffe accountable ba MPs ba chapter leaders n'abakulembeze mu bifo ebyenjawulo nga bavaayo okugezaako okukola ki okubateeka on check abamu ne bakirabanga olutalo wakati w'abakulembeze ne bano bakomulediz abalala era bo ne bayingirawo wakati w'abakulembeze aboogerwako ne bana ababoogerako bano ne bayingira mu makkati gaabwe ng'abazze okukola okutaasa olutalo luleme egenda mu maaso oba okuyiirawo abakulembeze omubiri ekyo kibadde kigenda mu maaso era kyo kibadde kituyomyaga n'otutukayanya naye nasanyuse nnyo omukulembeze bwe yavuddeyo n'agamba nti mwebale kuteeka abakulembeze on check ekyo kintu kyansanyusiza nnyo era ne mmanya nti ababadde bakikola bulijjo kye babadde bakola kye kituufu era kyebalina ffenna kyetunogera nakyo mu maaso n'ababadde bawakanya bali abakikola okuza ku statement y'omukulembeze eyo bannaye kitumale bumazi naffe okweyunga ku nkola eyo ey'okuteekanga abakulembeze baffe on check abakulembeze bangi bali mu kukola bye bakola olwaleero bye tulabanga ebirungi nga babikola lwakiri kyakulabirako kye balabira ku bannaabwe abateekeddwako akaliro ba MPs abolaba n'abakulembeze abasinga obungi enkola yaabwe n'entegeera yaabwe ya byabufuzi entegeera n'enkola y'omukulembeze waffe si ya byabufuzi ekyo mulina okumanya kati baagala nnyo era bakkiriza nnyo muntu akola enkola ye n'entegeera nga ya byabufuzi bangi nnyo mu ba MPs be tulina abaali bagenda ogenda n'empuuga abalala ne basikattira olw'omuliro gwe baalengera nga gwaka ewa mpuuga olina agamba gyendaga ekikuumi nga kikutte omuliro nga mungi n'agusobola kanjira neewogomako wano ne basigalayo eno ne beekanga nga bakoze n'ebyo batateekeddwa kukola olw'okutya okugenda mu muliro gwe balengera ogwaka eri ewa mpuuga naye singa tewaaliwo omuliro gwonna ne tubawa eddembe nga bwe mwagala tulibawe ne tutaboogerako nga bwe mwagala tuleme boogerako essaawa eno ku ba MP be tulina twali badde 70% baali badde essaawa eno nga balina empuuga ng'ate bali mu kulwanyisa kibiina kyaffe ekya NUP oba omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye lwaki afunyemu ku buweerero ne bano ne basigalayo eno lwa muliro gwe tukuma kwabo ababa bakoze ebitakola ki ebitasaana n'olwekyo abateeka abakulembeze on check please mugende mu maaso omukulembeze waffe musanyufu nnyo n'ekyo era singa abakola ekyo mwadde bakyamu omukulembeze waffe mumanya point black ayogera ye kyalaba nga bwakiraba bwakyogera yali badde abaga nti aboogera ku bakulembeze waffe mu kikomi ebunambiro temuddamu kwogera ku mukulembeze yenna eyo statement yali badde akola era abakola statement eyo obaliro singa abateeka abakulembeze on check twali badde tubadimaninga apology muveeyo mutwetondere muveeyo mwetondere abakulembeze mbadde muteeka on check muveeyo mwetondere abannayuganda naye bw'abanga statement ye yabadde yakwebaza abo abakikola n'okubagamba bagende mu maaso kikola gwate nogaa nti ojja sigala ng'olwanagana n'oyo akikola ojja kuba olwanyisa mukulembeze kubanga kyoliko omukulembeze tannakyogera nako nti oli mutuufu gwagamba aboogera ku ba MP nti balekeraawo yali badde akitugambira wali wennyini nakati tukyali naye tannakyogera nako nti aboogera ku ba MP mulekeraawo okwogera ku ba MP baffe nga bakomereza amu bwe bakigamba bannaabwe tannakyogerako wabula ali musanyufu nnyo olw'ekyo ekikolebwa ekyokuteeka abakulembeze on check kyekituyambye okubaako kati oluusi abamu abakulembeze bye batandise okukola nga bitambula kubateeka on check so ekyo kyekimu ku byansanyusiza bingi bikyajja
njagenda nze banyonyola palapala visiti okukyala kw'omukulembeze wano ebbanga lyamazeewo biki byendabye biki byenjizeemu okusa ku ntegeera yange ekyo kimu ku byo mwebale nnyo mwebale ddala kuwaniza mukulembeze wa ggwanga. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.